Enzikane no wakati wa Col.Edith Nakalema Akulira akakiiko State House Investors Protection Unit ne bamusigansimbi okuva Japan badde ku office akakiiko kano kulumba vini mu Kampala. Col. Nakalema awulidde ebirungi ebiri mu Uganda okuli ebyobulamuzi embeera y'obudde ennungi eziwisa bannaamakolero okulira kuno wamu n'obutebenkevu. Ababuulidde ku mukutu Pulezidenti Yoweri Museveni gwe yateekawo okuyambako bamusigansimbi okumanya ebifa kuno ku bayinza okuyambibwa mu bwangu. Batugambye nti Uganda ebasanyusiza ennyo naffe ne tubalaga omukutu Pulezidenti gwe yateekako guyambe bamusigansimbi obutabonaabona nga bagula tiketi kulinnya ennyonyi okusooka okujja ne babuuza nti batandikirawo abagenda wa kitongole kyekikola kuki. So tubalaze omukutu ogwa Uganda Electronic Investors Protection Portal nekibasanyusa nnyo nti basobola kuba nga batudde mu nnyonyi. Bamusigansimbi bano kuva mu kampuni eya Ushima Motors Japan Limited bakulemiddwa mu kutalo kake n'abalala. Col. Nakalema ategeeza akakiiko ka Akulira bwe kaateekawo okuyamba bamusigansimbi baleme kuwa mu bafere. In a privilege we have shown the team of these Japanese investors how they can access the services of government, the authentic ministries, departments and agencies online through Uganda's Electronic Investors Protection Portal, which we manage, which is hosted by NITAU, and His Excellency the President guided that to eliminate wrong elements, the so-called middlemen, middlewomen. You use online services and get to authentic government ministries, departments and agencies. Ona abakomiza nsiga batandika kuna amakolero tireje kubatataganya kuba bwabannansi emirimo. Ne bagamba ekitusanyusiza nti kakati amaaso gaabo essira bagenda kuliteeka mu Africa and naddala mu Uganda olw'okuba branch yaabwe gye balina mu Uganda yakaweereza abantu 40 bokka emirimu naye nga baleese emmotoka ez'ekika ekipya hybrid. So batusuubiza nti bagenda kwongera okusiga ensimbi mu Uganda muno nga Abajapani. Olwo abakungu bano basiimye Col. Nakalema olw'okubaniriza obulungi batendereza n'embeera y'obudde gye basanze kuno ne basuubiza okudda okutandikawo amakolero. Then, from our viewpoint, Africa, including Uganda, is still growing market that has a lot of futures. So, why don't we dedicate to put more investment to Uganda? Ronald Kasasa, ya kusakidde gulu ku Bukedde TV.